Doninga kitalo nnyo. Tetutera kulaba kuziika eno. Kuziika just ebiseera ebisinga mbeera wabweru wa ggwanga naye nziika. Era mawulire gakusanzeewa? Mawulire gansanze waka. Era nenyambalirawo nzije mbererewo muganda wange. Twawuliddeko nti tata w'omwana King Michael agambye yali Dubai nga omwana alina bye yamutuma kuyumba. Twali naye Dubai wiiki ewedde naye Allah bw'atyo bwe yageze byonna kyekimu ffenna lyekkubo ekyo. Okusinziira nti King Michael muyimbi ate tulengera abayimbi babadde batono ate nga abayimbi twandibadde tusuubira okuba abangi nti ye famire ye. Nange mbadde surprised naye tetufa nnyo ku bataze, tufa nnyo ku abo abakoze ki ababaddewo. Kasita ffe tubaawo anti bayinza okujja abangi era ne batasobola kukola ate ffe abatono tetukoze. So tukiri eriyo ne community yeeyo naye kasita ffe tuzi. Ate manyi olina obubaka bwabwe abo abayimbi anti buzibuze siri muyimbi ate twayimba akayimba ka anti tolaba oba tuvudde ku mulamwa nze siri nze ndi just omuntu abeererawo buli omu oba muyimbi oba si muyimbi byonna ndibeeramu. tukulanye ng'oyambye abantu bangi nnyo naye ng'abamu tebasiima byokola be bamanyi. Nze kasita mbeera ndi nze neesiima setaaga nnyo bantu kunsiima.